Yes, ku Pregen Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga yes olunaku olwaleero wa subscribinga n'onyiga n'akaakadde n'obanga buli update gye tubataddeyo obeera omu ku basooka ogiraba. Yes olunaku olwaleero amawulire ge tukedde nago ge ga mwana mulenzi amanyiddwa nga Ronald Mayinja. Omukulu Ronald Mayinja taggwa kubuzaabuza nsi sayidi ki gy'agwa olw'ensonga nti twasooka mulabako wa Bobi Wine n'abeerayoko n'akuba ennyimba ez'enjawulo nga bizeemu mu process eyo n'asinkana omukulembeze w'eggwanga era we yamusinkana omukulu Mayinja ono teyasiba zikweya akalimi ke baamukuba yasobola okuba nga akyukirawo era n'akuba oluyimba paka kati muzeeyi lwakozesa ku kampeyini ze olwo oluyimba olukyasinze okuba nga luhiitinga mu nnyimba za gundi zaabo abeesimbyewo. Naye omukulu Ronald Mayinja olunaku olw'eggulo alina interview emu gye yabadde akola ne munnamawulire. Kati mu interview eyo Mayinja alayika alina ebintu eby'ensimattu bye yayogedde. Kati mu process eyo munnamawulire ono yadde arecordingisa essimu. Mu kurecordingisa essimu later on Ronald Mayinja n'akizuula nti omukulu ono adde arecordinga okisegeera nti adde arecordinga n'essimu ye ebintu by'abadde ayogedde. Mayinja n'akirowoozaamu n'agamba ebintu bino ebinaafuluma biyinza omusuula mu buzibu. Kye yakoze n'awamba essimu ya munnamawulire oyo. Mu process y'okuwamba essimu eyo alabika n'abula nayo. Era kigambibwa okuba nti Ronald Mayinja ne bamugulako oba ne bamufayilingako omusango gw'obubbi bw'essimu. Era nga file number yabadde SD reference 29th biri awo bya poliisi sibimanyi bulungi. Era ng'omusango guno bagufayilingidde wali ku Salama Road Police Station. Naye omukulu Ronald Mayinja yavuddeyo n'agamba kituufu nti ffenna tukkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert oba muyite Bobi Wine ye next president waffe. N'agamba era ekyo nakyogedde mistakenly kubanga nabadde simanyi nti omukyalo ono akola ki arecordinga okisegeera. Era n'agamba mbu essaawa eno baagala kunframinga okisegeera. Tetumanyi mu framinga muki naye n'agamba nti naye nga 14 January londa n'amagezi. Omukulu Ronald Mayinja yeeyongedde okubuzaabuza abantu tetumanyi kituufu kimuliko. Era kigambibwa okuba nti ye ng'omuntu w'omutunuulira n'enjogera ye alina sayidi gy'agwa n'ate n'omutima gwe gulina sayidi gye guliko okisegeera. Naye nga naye yavuddeyo n'akonfesinga amanyi bano abayimbi kirabika abasinga bagenda ewa muzeeyi kufuna ssente. Kati oluusi bitatambula bulungi n'ajjayo ekiri mu mutima gwe ekyaddala era yakonfesinze nti ye ng'omuntu akimanyi Bobi Wine ye next president. Kale ffe ku Pregen Media TV tukuwa buli update egenda maaso mu ggwanga era n'olunaku tulutandise n'eyo story likinga commentinga subscribinga.